Alright. Oluvannyuma lwa police ofulumya report ku njega ya Bujjingo mwe yawonedde okutirimbulwa. Nga nsinzirira ku report ya police n'ebyewandiise. Nange ndi wano kubaako ne bye nneebuuza oba bye njagala twebuuze ne bannayuganda mu analysis akatonotono. Okusinziira ku police report eraga emmotoka ya Bujjingo yakubiddwa amasasi 15 mu bitundu by'e Buwarakata na Muŋŋoona. Bw'otunuulira ka junction awo emmotoka we yakubiddwa amasasi kali bize nnyo era ffenna tumanyi nansana nti abantu tebeebaka ate n'obudde bwabadde bukyali wakati wa ssaawa 3 ne ssaawa 4. Era police report eno ekulaga nti Bujjingo oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo mwami Muwummuza mwe yakoseddwa nnyo ne Bujjingo n'afuna ebisako ebyabadde biyinza n'omuleetera okufa. Ndi ku police report. Bujjingo yasobodde okuvuga emmotoka nga mulimu munne akubiddwa obubi amasasi n'agivuga. Yabadde agezaako okugula badde bamusindirira amasasi n'atasobola kubafuna n'avuga emmotoka eyo paka Mulago. Era yadde yakatuusa munne Mulago munne n'akutuka. Bujjingo n'amuvinga majestically paka mu ICU. Eya breakinze eggulire lino yabadde bwana Frank Gasumba ne NJS zaso breaking eggulire era nezitulaga nti Bujjingo akoseddwa nnyo ali mu ICU. Akati njagala twebuuze ebibuuzo bino bitonotono. Tutunule kino kya Buwarakata awo enjega eno we yabadde wali bize nnyo. Ekibuuzo kiri nti Bujjingo yabadde avuga oba yabadde mu parking nga parkinze ebbali enjega eno we yagwiridde. Ekyo ky'ekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, Bujjingo mu mmotoka baabaddemu bameka? Okusinziira ku biro balaga baabaddemu 2. Ekyokusatu, Bujjingo yabadde atuddewa ne mwami Muwummuza yabadde atuddewa? Okusinziira ku lipooti bakulaga Bujjingo yabadde ku driver's seat nga mwami ani Muwummuza ali ku co-driver's seat. Tegerekese bulungi. Ekyokubiri, ekyokuna kyenjagala twetegereza, Bujjingo bw'abanga yabadde ku driver's seat okusinziira ku lipooti nti amasasi we gatandise yasisa andi break ye n'akkirira wansi wa stage. Nikijja kitya okuba nti akafaananyi akafulumye nga Bujjingo ali mu ICU n'essaati gye yabaddemu tekuli yadde ettondo ly'omusaayi okusinziira ku masasi agasindiriddwa omukulu ono we yabadde naye. Ekyokutaano kyenjagala weetegereze nti incidence eno enjega eno teyawukana nnyo n'enjega ebaddewo ng'eya Kaweesi, eya Kirumira, eya Kiggundu n'eyakasembayo eya Katumba Wamala omwafiira muwala we n'eri current eya Isima Olaxes. Bwe kiba nti Olaxes ye yali atuuka nawuwe kumpi ng'alengerawo wali waka, naye enjega we yagwawo abantu bakuŋŋaana mangu era obuvidiyo obwo ne bufuluma speed mangu, obufaananyi obwo ne bufuluma nga Kikyuli ali mu mbeera mbi akubiddwa amasasi nga ne ddereeva we wali kusiinya. Kijja kitya okubanga munnansana Namuwongo awo awali abantu abangi n'ababoodabooda ababeerawo ku stage n'abakanzi ba capati tewali n'omu yakubya ebifaananyi ebyo eby'okusiina enjega eyo ng'ebeerawo. Tewali kifaananyi ekyo na kimu. Ekyomukaaga, enjega eno ng'eguddewo wallayi ya Mungu ofuna ekiwuggwa eky'amaanyi n'enjugwe. Most cases scenes nga zino asimatuseewo afuluma emmotoka n'ayavula mpolampola baba ababoodabooda abasobola okumuyamba ne bamuvuga ne bamuddusa ku ddwaliro ery'okumpi.
naye Bujjingo bw'abanga yategedde munnanga bamukubye amasasi mayitirivu n'akwata omubiri gw'omusajja ono n'aguzza ebbali. Bujjingo n'afuna amaanyi agasitaatinga emmotoka agoba abasajja abadde bamusindirira amasasi n'atakoma okwo n'avuga emmotoka paka Mulago, kubanga bw'otunulira akafaananyi kakulaga kakubiddwa Mulago ku ddwaliro so si ku siini ak'emmotoka. Tegerekese bulungi, kitegeeza oyo omuntu taba wa bulijjo, aba munnamagye omutendeke, naye ate abaffe Jeno Katumba Wamala munnamagye omutendeke ddala ddala. Yatuuka n'awunga n'okuwunga n'abuza ababooda mu ntwala wa Jeno Katumba Wamala omutendeke. Era Jeno Katumba Wamala basooka muddusa ku ddwaliro eriri okumpi. Awe Namuŋŋoona waliwo eddwaliro lya Orthodox Hospital. Lwaki omukulu teyasoose kuddusibwawo wabula yavuze paka Mulago? Tegerekese bulungi nnyo. Saagala bakukwate offside, saagala motovuge speed. Okiwuliriza, ebintu byonna tebigatta, tebakulya ekinusu. Muganda wange ekintu kusindirira mmotoka masasi mayitirivu weegatyo. Emmotoka n'ogivuga nga ne wind screens zonna ziri spoiled, n'ovuga emmotoka nti ogenda ku ddwaliro Mulago nga gwe weevuga gwe kennyini asimattuse enjegeyo. Muganda wange muleke nammwe. Nedda, singa tubadde mu ggwanga ettebenkevu, nkugambye oyo omusumba omuyandi badde ali munda nga yasooka okubuuzibwa ebibuuzo. Nedda nammwe, Ituli yali atuuse waka, ebifaananyi nga byafuluma eby'okusiima. Nno lwaki ekifaananyi batulaga Mulago ng'apaakinze? Kuki ku masimu gano agajja? Ate poliisi negera ku makya batuuse ku siini nga siini bagitankudde dda, Obujjulizi babuzaabuzizza dda. Wewe wacha wewe. Endiga mujebale.